Noluding ono ajja atya ku mukolo gwa Frank Gashumba we batabeerangako bombi Noluding ne Frank Gashumba bali bakozeeko obwoki omanyi kakubula Namukasa buli omu aba ne gyenvuddewe naye nga the biggest story congratulations Frank Gashumba babadde bayitiriza nnyo okubuuza owasaddi ng'ababuuza kimu Yesu yaleka abaana bameka abantu bamugambe kulika akasabbuuni nange byana bya internet kati buli gwe banawasa abakulisa akasabbuuni ate abadde abeerawo atya babadde mu koti era akageyisa alabika anko abadde asooka alabika omuwala ng'asalako ng'akola ki ng'asalako omuntu abeera mu relationship tabula nze geeno relationship ya Frank Gashumba erabika yakoleddwa one for public nti ekibuuzo ekyo abadde akikooye omanyi kati ebyobufuzi bye tugendamu toyinza kubanga oli mukulembeze nga entebe ey'okubiri tebeerawo nga madamu taliiwo era bye byawasiza abantu awo mu NUP ne bakola embaga ez'okumukumu emikolo mingi yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuwere oli otya gyendi mbadde ndaba ebifaananyi bya muvandimwe Frank Gashumba bye bino gundi bye bamusindikidde final avuddeko naye njagala ndabe ku mukyala n'omukyala nga bamukutteko bitundu naye nga muto bulala tafaananya Nyamutoolo baba muyinako oluganda ono si mukwano gwa Shira Gashumba gwe nabasangako lumu naye yoyo malayika anti omuwala ye malayika nko Frank atukoze atya kyogamba katu lwaki nedda ndowooza ayagala Kasuku ate yabitaddeyo Shira yabimuwadde tubadde ne Kasuku n'akubira Shira nga tumaze okugamuwa n'agamba gayinza oba mafu ne mugamba gwe kubira Shira ffe yatugambye Nuludin nti Gasumba awasiza kati era Nuludin ng'atugamba munaagenda Sembabule wewali okwanjula yewali okwanjula nokwadde kuhinjira kati ze kwidde ku Frank Gashumba today morning kwa kakasa nti oba biki bituufu naye kindabikidde nti bituufu naye Uncle Frank Gashumba tumwebaza bwebaza yes tumwebaza bwebaza yebale kuva ku lujja n'omusajja tawangaala nnyo yebale kuva ku lujja Uncle Frank Gashumba ku myaka 55 egy'obukulu Frank 55 abadde akyali muto Frank Malingumu Gashumba omuwala mukwano kwa Shira malayika nabasangako ne Shira omuwala ono oba omukyalo omukyala at one time I think Shira is the one who picked the lady ewaddadi kubanga bw'oŋŋamba nti mukwano gwa Nuludin Frank Gashumba ku status ne kirasi ye cannot which I'm yet to confirm actually omanyi osabuka nnyo n'ebigambo Namukasa sibaleetedde ebyemikolo nga bituufu ffe tubigambye Kasuku ebya Nuludin biyinza okuba si bituufu Nuludin ali ku mukolo omuwala yali ex we ebbaluwa z'obufumba zikulazeeko Nuludin ex-boyfriend anti bayinza be batwebeteeka ku bantu Namukasa kati ate yagenze ku mukola gutuseeko ati aba yagenzeeyo ayinza kale tugambe nti alimba naye omukola engeri gye tutayitiddwa yes kuba tali ku saidi ya Gashumba ono Namukasa oli mutuufu tali ku saidi ya Gashumba nti Gashumba yamututte ali ku saidi ya mukyala okirabye nga ex okirabye mwami Nuludin gyebaleko ono mutabani wo Junior era nga tuli wano ne mukyala Namukasa wama ebintu ngana bituufu nti omugole Frank Gashumba gwayina omupya yali ex-wo ono muwala muto nnyo bakiyita bati Bulakalevu
ekyo kya musajja naye okukitwale ku ky'omukazi peera to yasoose omulaba yasoose omulaba mukazi we nga yekka ng'omuntu mpozi oli kusaidi ya mukyala zombi kati gwe ku mukolo wabadde ogenzeeyo ngani twaffe tebaatuyise naye bayisemu ku bantu abagagga gwe nze nakiikiridde ab'amawulire nga neesobola so bayise abagagga gwe okiikire ab'amawulire abeesobola batunudde nga nze nsobola okubaawo ate ne sironda ssente nga baziyiye kuba bagenda zimanza Junior toyinza zireka omutima ogwo ogugenda ku mukolo gwa ex wo wagugyeewa omuwala mulabye na leero simulabangako bambi kale katwogere bye twagala kale katwogere bye twagala naye maama olina omutima ogubeera ku mukolo gwa ex bayi nfe katwogere ebyaffe abasajja nobuli bagumuze nizo genda ku mukolo gwa ex wange namukasa olaawo obadde otutuuziza mu bigambo sikulimba Junior yanze nimbi netotera kulimba Nurudini byakugamba akulimba mbu bayisa yesobola kasukute yesobola wamma kati kyogereko Nurudini alina n'emmotoka yavaako ekyemabega kasuku avuga tugwani kyogamba yabadde teyesobola genda Simbabule wamma tekyogereko Nurudini ono ajja atya ku mukolo gwa Frank Gashumba we batabeerangako bombi Nurudini ne Frank Gashumba bali bakozeeko obwoki omanyi kakubula yenna mukasa buli omu aba negyenvuddewe naye nga the biggest story congratulations Frank Gashumba babadde bayitiriza nnyo okubuuza owasaddi ng'ababuuza kimu Yesu yaleka abaana bameka abaana bamugambe kulika akasabbuuni nange byana bya internet kati buli gwe banawasa abakulisa akasabbuuni ate abadde abeerawo atya babadde mu koti era akageisa alabika anko abadde asooka alabika omuwala ng'asalako ng'akola ki ng'asalako omuntu abeera mu relationship tabula nze geeno relationship ya Frank Gashumba erabika yakoleddwa one for public nti ekibuuzo ekyo abadde akikooye omanyi kati ebyobufuzi bye tugendamu toyinza kubanga oli mukulembeze nga entebe ey'okubiri tebeerawo nga madamu taliiwo era bye byawasiza abantu awo mu NUP ne bakola embaga emikolo mingi kuba bagamba gwe ayagala obukulembeze toyinayo famire ate munnange munuupu bw'oba oli mukyalo oba olina obba omufumbo bw'oba oli musajja olina obba omufumbo anti obukulembeze butambula na famire kati gwe atalina buvunaanyizibwa bakukwase batya obwemupi okitegeera so I think kino kigenda kuyamba Uncle Frank Gashumba one emyaka gy'abadde atuuseemu gibadde gy'amaka kuba motivation speaker awo kati ng'ekifaananyi ky'okubuulirira abaana abawala n'abafumbo Uncle Frank Gashumba abadde takijjaayo bulungi kati agenda bba ne moral authority tugamba nti omukyala bamukwata bwe bati kati naye ke tulabe kuwuwe engeri gy'anaamukwatamu kati ffe abafumbo ffe tukitegeere because it's very unfortunate mama Ashira Gashumba ffe abasinga obungi tetumumanyi era nze simulabangako nga batambuddeko ne Frank Gashumba wadde ku mukolo yes kati ekyo kibadde kigulamu kati even people were questioning the upbringing of Shira Gashumba omwana wamwonoona omwana oyinoomu nga bumanyi ba planned kids they spoil them they give them freedom they give them to do whatever they do so kati engeri Uncle Gashumba gyabadde abuuliriramu let us print mu bufumbo buno ajja kuzaalayo omulala ajja kuzaala myaka mito ate n'omuwala afunye muto emyaka gya Uncle Gashumba kati gyakutulekera musika iyo musika waali already musika ani Shira omuwala tasika maama asika omuwala tasika omuwala tasikira taata tasobola sikira social media Shira tasobola kukola mirimu taata we gyakola tekagisobola kirasi yako ate endala nnyo bekekola kati ye Shira Gashumba tosobola kumugamba nti ajja atuule ku mukolo gwa PLU for 2 hours tekasobola
Shira Gashumba abeera shopping njikoleddewa sheds za Louis Vuitton za 2M nze Shira Gashumba oyo namutyako ekintu kimu yalekako perfume ye neddirudo mu 4 points nayimiriza ennyonyi for over 20 minutes ngayagala dirudo ye ne perfume yes yali abyerabidde mama dirudo abajagaza kitalina musajja ndoza kweyepimira baana afuna mama bwetuuka nga dirudo kati gwe yashaya batambule n'enkoba tyakupime era alengerera n'apima naye God's plan dirudo be machinga naye kati dirudo bwe bate nayongeramu nko kati naga kino ekivubuka taata we kye yagoba cyane Kirikimani tata yayitayagala Kirikimani tata yakiganirawo Frank Gasumba ne mukoddomi we baale magana bo baale magana naye nze nesu ate omukota ina kyavaako kati bawe tata bawe n'omuko resources bwe mutowe mwogerera abantu nti gundi mwavu naye Uncle Frank Gasumba yagamba yali anoonya obukadde 10 Shira n'abukola ki n'abumuwa kati kwobwo 10 singa Likimani kwa ye bali balabirira mulabirira Likimani singa bamulabirira ka million 3 bandi badde bukyawera wano tewali muzadde musajja agenda kwagala smart wire ngate sezaala oba omuwala be bateeka mu sente ebiri eri mbagagganze nalaba kwa no mwami ntake yagoba be bali bamuleetera ate n'abawa kati waliwo amakadi na mukasa gootoka muno gakati banomba weeki nga bagagga nga balina kusente wasizo mwana wa hamu ogenda leeta kati ogenda leeta ki ye kyayagalayo yagala muwala we yes nembamu ne zino family nga ebintu bye baleeta mu kukyalo ba mu kwanjula bagenda tandikawo edduuka kakati Shira taata n'omwana bonna bakozi baaki banoonyi ba nnusu kati tosobola kwenkola kiringo on their resources because they live Frank Gasumba and the daughter live one of the most expensive lives in this country. I know. Baliya mu bifo eby'ebbeeyi bagagga baligula engoye ez'ebbeeyi mu bintu ebimu Frank Gasumba tunakubesa munayenga tajivaako so obulamu obuzibu okumaintaining Frank Gasumba asula buziga yagulayo the daughter yazimba ina ne wabeerawo ekkololo yagamba yagala nnyo ne 4 points era wabeera so obwo bulamu si bwangu mu economy tosobola to be spending goma yasula mu 4 point nomalayo omwezi macha Shira akola sente nto ebya night life biri mu sente just kati abantu bagenze babitegera butegeezi ne kati Bashira Gashumba ababisookamu nti table ate batunda ntunde nyene bala na akulekera gwe kastoleta ba customer buli mwego bayino oberako ne percentage obagula echupa ya mitwala 25 oberako ne 10 kati obagula amachupa 10 ate bivalinga waliwo amachupa ag'emitwala 35 nga Shira inako percentage ya mitwala 2 kusegera kati bivalinga waliwo sebe emyenge gy'obukadde obusatu nabyulira Azulu jetunweyo Azulu wa milioni 3 milioni 4 kakati laba sente kati namukasanze when natira anti abaana bayine sente wano waliwo ebbala baliyita nonivi disiti zayo ziliko obukadde 3 omutwalo gwa $1 naye ng'oli ajja n'anwaki Azulu kubanga bali ab'amabaala bayaaye nnyo ekisooka basamize toyinza kuyingira sente mu bbala nota spendinga ekyokubiri bawaana nnyo abagagga wali ku mizindaalo n'otende walirwa the richest man in East Africa Junior. the one and only Planned Mulekwa Junior biga nolokanoga bampazulu gamba bampazulu ne bajjako amataala g'ebbaala ne bijjanga biyimba Azulu you feel like you are the mayor of Kampala city for 5 minutes waliwo yanwa omwenge awo n'atugulira kumbe mobile money yali ezitutte quick loan nyabo kyavaga bannange ani ayina waawa mpole nayita manju nange bikwatagana ne sente zange ngenda nayita manju ne waliwo abagagga bali baveeyo mu America ate ng'emyenge bajje kukusa mu handbag kale n'ogaawo n'omusamaki twali abe bakwata ku nonivi nga bakukusa emyenge kyokka nga bayita abasama babeereyo mu America ndi boogera olulala tebannanyiiza
olona abali basula mu 4 points abantu banana mukasa nasula mu kitanda oli asula mu fridge ona asula wansi w'ekita oli asula mu closet ne bakera ne bakwata snap ne bakerayo echupa bagigabana bakwata bere yemu nono na snapping nange empamu na snapping emmere bagule sowani yemu ono nali amu olubajjo lw'enkoko ono nali amu ekisambi alidde chips yasembayo ow'amakoloni naye najja oyo aba yakazuuku kagega bagasigadde kimuleke nammwe nange kandyeko abaana bafeekinga obulamu bannange kyobana namukasa ffe twasalawo kubeera ki mu bulamu obwaffe nga we tuli nze nange okufeekinga obulamu kwannema mpozi nakufaananidde mu Rihanna bange wakoze omukolo naye baaba wafaananye Rihanna nengamba namugasa obutatuyita ku mukolo wabaaki kasuku n'agatuwa lwaki toyagala mu staff omulundi gumu n'ekigwo omukote mwamusiimye muko muferefere jenvudde wesi manyi waliwo yaga jenvudde tebibadde birungi kubadde kupapekana na kupanga nnyo na kuyiyayiya kwe kubeera nenamukasa ng'era omugezi wabe ze nyimba zoyagala my sister zoyagala tukubire kwanjula continue go on fe wetuli amanyi namukasa eggwanga lino bamukubye mukubi Junior naye ali okay talina buzibu nenavudde naga yatugee tumujje mu bintu kenge sana naye yakedde kumpeereza message naye Junior tugenda kubwa mu ngambo kati watoba oyo namukoze eki ngagamba mutabani w'omufu nzija mu stanti zammwe embuulirire tefa yonna mugate kenge sana nakoze kati kino eno statement mutabani w'omufu yabadde egendawo yabadde atadde kakakolo byebyo kwanza ate nebuuza wenyingirira kambe mu ntalo zo Junior by the sina lutalo na kingsa mutabani obo ina statement oba yogedde kuno omukadde omuwala gwalya Winnie wa mami oba wamwogedde Winnie wa mami yali namwe emitwalo gange 3 ex wange Winnie wa mami kati bwe yasula n'omuwaya 3 nedda yamala nanga nti ate tweddira nkimambo teyakujjamu nze abawala ba TikTok bali babiri abakanzi bali yana Sebunya ne Winnie wa mami era nyenda kubaloga naye wasiba nnyo kaliyana bambi omuwala oyo walabika Junior wali okaagadde akawala ako nali nkaagadde bambi ne kaŋŋamba kali lubuto lwange namukasa nenzikirira mu Owino nzijukira olunaku olwo nakeera ku makya ne nninya booda namukasa nengula obugoye bw'abaana myezi biki nsoopinze kyenva mukubira Aliyana jangu olaba obugoye bw'omwana sibu ne kinneefuulira neyeefuula kyenabigambyeko ng'omaze ogula obugoye yali ya ssente zange oyo Aliyana Sebunya n'abala ba TikTok omuli babi Aliyana yakujjamu kuba omuntu w'otuukira ogamba omuntu nti oli lubuto n'oshopinga n'obugoye baba bakujjamu Winnie wa mami yataakujjamu Winnie yajja ewange nambu ku lwenti abuzaako emitwalo ago 3 ne mugamba Winnie nze sigaba ssente za bwereere must work for the money kane gavumenti ne Ssaabasajja Kabaka yakuba omulanga nti tukole nnyo guno mulembe gw'abakyala kola omulanga gw'Obwakabaka tewaguwulira ogw'abakazi okupatikana bw'ate Junior ndi muganda unega lwaki tewaŋŋambirawo kyokka n'agamba bonza Junior simumanyi soogeranko nakyo kayina ennamba yange oba byebyo omusajja lwaki Kingsa akuweereza ebyo mutabani w'omufu nenzija mu stanti zo simanyi naye ayina kakutiisatiisizaawo akagamba kati agambye simanya abantu simanya mubagenda empola ayina kayogedde nendabanga gwe banaakuba Junior ani nze muli nze mbeerawo wano namukasa agala okunkuba gwe tonsanzeewo nze guŋŋamba bugambi wawe okola ki wooli oba wayogerako nti anywa enjaga njagala kunoonya buzibu ndowooza bino ebya Sefuko bino ebyokuba ekisooka nvumirira eyakuba emmotoka ya Sefuko koobaani awo ntandise opiikinga okitegeera nze bwe nzija ku social media I talk about crime and illegality because
it is entirely my right to do so. Crime tamanyi King Saha. Omuzi w'emisango kobere ng'oli oba gwani. Tulabyeko bajjeno nga babasiba. Tulabyeko abasobozi nga babasiba kasi gundi ono wa payini gyali. Tulabyeko abasomesa. So ekintu ky'okkuba emmotoka ya Sefco. Yene yakikola ayinza n'okuba King Saha. Naye bw'ogenda akola effujjo. Omala ate n'ogwa kuba effujjo. Alien skin yagenda takuba bantu. Naye tebamaliza nga bamukuba. Amaanyi g'owensi yagenda okuddira. Era gegakola ki? Gegakuddira. So I believe nti isaayogera ku King Saha navumirira bumenyi bw'amateeka era nkyakivumirira. Nti omuntu bw'oyagala okozesa amaanyi n'okutwalira amateeka mu ngalo. Wano tebakulima Namukasa buli omu alina omusaayi. Ate anybody can be hurt. Anybody can be hurt. When you call trouble, you'll face the trouble. Nzedabyeko wano family y'abaka miliyoni bazikako muganda wabwe Eki. Ne up to now investigations zikyagenda maaso. One of the theories eyinza okuba ntuufu eyinza okuba nfu byatandikira kufa kwa Kalamagi. Maybe family eri bagizalawa of what they are capable of. So Namukasa let people abantu baleme kulimba. They have monopoly over violence. Nzo okunkuba kyangu naye biddirira ng'obimaliriza ebyo. That now is entirely to me to see how I will react towards that. Bino yonna temulimu magezi kakati. Oyonoonye emmotoka ya Sefco ekoze eki. Anti Sefco mbu badde avuma oli omuwala. Abadde akola ki? Mbu yali avuma oli omuwala. Ye King Saha atavuma bebe kulu. Ate lwaki muleeta ensonga ezo? Yes, ate nkulaga. King Saha yetavuma Kenzo. Ne King Saha naye alina entalo ze ng'omuntu. Namukasa wano tewaliwo ali kirini. Tewali. Era woolaba abantu nga beefuula kirini weewuunya. Buli omu alina entalo ze, so kyandibadde kirungi nnyo buli omu akole ki? Natidde ekipapula kya defamation nga Saha naye atandika ati gabe ekipapula. Ate ebyo byonna byakutiisatiisa because you are defamed before well thinking members of society. Omusango gwa defamation Namukasa muzibu okuwangula. Go muzibu. Okitegeera. Just lwakuba mwe temulina abaloya abalungi. Ne Sefco tabasobola musiba. Because even before the act happened, he was intimidated by King Saha. Of what will happen after. Zenagwano kwa accident. Era Doni Krisi yasooka unanzijanjaba n'okunzijanjaba. Because ebigambo bye yali ayogedde eggulo limu. Namukasa omuntu okwavuwaza tekitwala budde. Kyobula abagagga boogera bitono. Lero waliwo olutalo lugenda maaso wakati wa BMK ne properties abo oba oluwulira. Lulimu abagagga bangi abalulimu. Naye wali waddeyo omugagga ayogera. Bana ba BMK be bakola ki? Be bayogera. Because tudde omuntu osobola omutiisatiisa ne yeekola ekintu. Namukasa lwakuba kati mu ensi yammwe abayimbi balina eno mentality nti they are above the law, which is not true. Obeera munene nga tonnalinnya wali mu kaguli. Etteeka terikyuka, teriweta. Etteeka teriweta. The only thing they can do for you kulwanisa file, and which takes a lot of money. Ate file ogirwanisiza ku mutendera ki? Kaa n'ebitongole ebinoonyereza bingi. Ise yinza okubeera mu kunoonyereza kintu nga ne CMI ekinoonyerezaako, nga ne side ekinoonyerezaako. Kati let them have different reports. Kyobula ogenda ku police n'oloopa omuntu owa police kyayinza okutaasa omuntu gw'oloopa butayingiza statement mu kitabu. Kwa buli owa police wateeka statement mu kitabu. It warrants for an arrest. Kubanga bw'atakola arrest oba bw'atakola follow up bajja mubuuza kati statement wagiteekamu n'okola ki. Kyobula owa police akugamba nti Junior ozze kuloopa Namukasa. Naye kasooke nkubire Namukasa nga sinnawandiika ki aba ataasa ggwe. Kati bino byonna abayimbi baffe olw'okuba nti abasinga obungi tebaasoma. They are ignorant with the law. Some of them are coming from poor backgrounds. They have just got money. Some of them baliraanye ku bakulu. Wano Namukasa tewali mukulu agenda kuyamba ng'oli mu crime. Tewali ne Kanyamunyo. Kanyamunyo ava mu famire ya Byanyima be bakuza President Museveni.
Yagende Ruzira. You see, it's just the perception that people have towards law. But when you find a formidable person, he will deal with you. So era Doni Chris namugamba mudwayo nga zokuna ne mugamba muganda wange. Singa kati enfudde. Zonna investigations zandi pointings. Kwa era abloga bali babitandise. Ne bali bakitandise. Doni Chris ye yateze junior ki? Kaba statement yagamba ojja kundaba aletu kati namukasa omuntu yenna osobola okuwoza omusango naye omuntu nga afudde. Kitovu. Nalaba kwa no balista timu nga bamwambaze ebintu. Ebyayise. Musajja atunga talina ne kyakola ki. Banange yayangu ova mu Uganda. Ate namukasa sibuli ali mu komera nti yazza omusango. Kitovu. Kana akamwe kana. Namukasa yebattira wali omuntu. Tovanga yogamba wabaddewo. Kujja ku statement anti ebikwasa abantu bassa omuntu azze mu kamera abasasi gavuze bana badde wano era badde basajja babiri nembuke sepich police yo kyekole gamba nti jangu tuyambeko muki mu kunoonyereza kati goroza bagenda kuwa desk ku CM ayi oba ku side oba nagulumbu bakuwe office obayambeko gwatasoma bwa kunoonyereza ubayambe koti ajemiggo jowulira namukasa. It's a simplest of police ogaja atukukuba emiggo tubulire ebidala. Era nze namukasa police teza kwa nti junior jao tuyambeko mu kunonyereza nenze. Ngadde we nabayamba. Ba police empeyo olunaku. Yamba police naye kuyamba ekito kiwulira nga. Yamba police naye kuyamba. Kati bajjemu ebyambalo nzembe. That ekyo kiraga nti naye eremereddwa emirimu gyayo. Because woba wagenda kati nasoma psychology. Ingredients of murder ziwera ku crime scene. Kasita police etafuna bujulizi ku crime scene ogwo musango omwafu. Buba muzibu. Kwa 90% of the evidence about murder ebera ku fingerprints kitegera. Footsteps bigere by'abantu kasitembwa mugireeta aye kati byayigera binaaba n'okunaaba bimala okubba ewantu ne bigenda awo mu luguudo ne binaaba ne byejjamu newe ne byekuba obuwoowo obulala embwa weekoma teyeyongera iba naye Kasuku nno naye ategeka mikolo ajaki agenda kwanjula mikolo nga giyitiridde bannange ketubasabire Kasuku ketumusabire kubanga ye mukyala we Beautiful bamaze ebbanga bambi. Bane tugenda kujagaana ku mukolo. Okwanjula okukyala teyatuyita. Okwanjula tugenda. Tujja kubeerawo ng'abajulizi. Ekyo kituwe ekyokuyiga kimu basire Queen abali eyo. Ngolooza enjala ze zifumba. Makeup yafumba. Mabina. Earring mukwano kyobola Akasuku era yabalekiseewo ab'amabina n'agenda ne mukyala we Beautiful kyobola nange omukulu yalekawo ab'amabina kati n'agenda ne namukasa nze kati nange abakazi b'amabina nyenze mbavaamu obakooye nze bangumya n'okungumya kasitampulira ennyiike nga ngamba wasa mukwano kati nze ate omuwala kati gwenjagala namukasa ng'ayina ebizimbe mwenabeera n'embalansinga ebitabo awo wefunireyo kula namawo abaana balina olujja mwe bazannyira n'omwana nayavula n'agwa mutoyi ya neighbor obugi bumuyiikidde wa neighbor abadde yatadde ku kabalaza saagala such relationships so Kasuku naye bambika tumwagalize emikolo emirungi de bagitegekera mu nkukutu neera tujja gimanya abageya tujja kugeya namukasa tulina fulukinga bwe batatuyita nawulidde kinalabika kitya nga mama mbona entambi naye tambe bufumbo bujja mulema tawasa wala ne balukeza akyalimu obwenzi bungi agira abivaako mwenzinyo nalabye Lydia Jazz bafa kine n'oyo omuvubu oyo omwami Danny Flavor sima Danny bishi
Dan Flavor. Anti kati Namukasa olaba abayimbi abo. Beepatise nnyo mu life gye bataliimu. Opangisizza ennyumba ogipositize nti wagigula. That's where the whole problem is coming from. Awulidya Jasmine we kimulabisiza kwa nange post eyo nagirabako. Thank God for the blessings. I have finally got a new house. What you gamba, I have finally rented. A new mansion. A new mansion. Ne mama. Kati kiri kyamulabisizaamu. Ate yatuse n'ogamba amutwala ku poliisi. Kati Lydia nayolesaamu ate obuto. Start etabeeramu ezo conversation. Omanyi waliwo omuntu w'omulekera kye tuyita 5 minutes of fame. Nakwogerako gwe n'osirika. Ekyo ne kiyita. Kubanga the more you want to prove, the more you will bring out secrets. Kwa Lydia Jasmine atugaye ekiyumba kyali kibi. Ate opangisa otya ekiyumba ekibi. Ye kuba emisumaali. Ennyumba yali tefaananika. Singa nagibalagako. Kakati zali nankubira essimu. Now you are bringing in other parties who are not what? Abataliimu. Kakati n'olwekyo ebintu by'ensi eno Namukasa w'obitunuulira. Kye kituwaliriza ennyumba yange togira wali. Gye ndiko gye nzimba. Eryo ttaka lyange eryo lyonna. Twagala nno tulambuzeeko leero ku nnyumba. Mujja girambula ng'ewedde. Namukasa abantu balogo. Bayinza okukuba ekiiso. Bayinza okujja ne bakupamira mu nnyumba. Waliwo abalowooza nti tuli mu mawulire muno tetulina byakola. Abo tebalina byakola. Abo babeera mu buti. Oyo Junior asabiriza. Naye n'omubuuza mukwano nsinga ki? Kyolaba si kye tuli. Bulwa lya mirimu mu ggwanga lino naffe twandiyagaddeko okukola mu revenue. Bulwa lya kwantikale bakitaffe bwe bali tebaalwana abamu Namukasa twerwanyeeko bwerwanyi. Ukakati emmotoka yange nakagigula eyo gyola. Kyokka nali mpulidde mbu Tigwani yakulemere tuwale. Teriwo wali? Njirabye. Tigwani togirabye wali? Njirabye. Ati kati Namukasa. Kati n'ogula n'ennuwa ogenda kuwasa. Yes, ebeere waawo. Zonna zange. Omugagga avunza. Njirabako n'eno nayo wali nzimba. You see, we are on progress. I don't reply your friends, those young boys. Abakwano bamwe bwe mubeeramu eyo mbu Junior muwalana. Kati gwe atalina na kateni mu nnyumba owala n'enzi. Omusajja akwata amuwase over 300 million. Namukasa ettaka naligwa million 15 eryo lyolabye wali. 15 million. Newunyiza eno motoka. Bw'oyagala ovugamu nuwa. Ne bw'oyagala nkuvugamu. N'endala yiri wali. Butwalege. Mbufa abajamani batulemera nalaba oyo mukwano gwammwe Shalom yabyogera. Junior naye yamaze nemulemerera gwe tolina ssente. Fene kasuku tugenda okukola ekintu nga tumaze okutegeera where the money is coming from. Naye mmwe mugenda kuba Namukasa kakati olabye Namukasa avuga alya naawe n'odduka. Naye gwe amanyi abantu Africa abakusiba bakusumbuwa ng'omupiira gw'ogudde olubege Namukasa. Every day. Naye kuba abaana abo tebamanyi what people gossip. Tukireke. Ngeri mwenna gye muli mikwano gyaffe tukireke tetwagala kutabuka. Bonna era bamuze mbaagala nnyo bakwano era mu kugulawo ennyumba eyo mwenna mujja kubeera. Mubirekerawo ebyo ebintu bya nze mbaagala muli wamu. Era tuli wamu ate bayizawo nze bayiza enze. Saagala byakuyomba njagala nga muli bumu. Aga Katonda mu ggulu. Shalom tomulinaako buzibu. Wadde obuzibu bwe buti. Kati mukubire mwogerezi kali mulekerawo okuba. Omanyi omuntu nga mulinaako obuzibu. Kati Shalom bambi musajja wattu mubeereko na buzibu. Tabiba birungi. Tubadde tupangisa wamu. Alina YouTube ye. Nange nina TikTok yange. Seba isimu inako era abantu balowooza ati Junior yato. So nga tweyongeddeyo eyo tuveeyo tetugenda kusobola ntalo ssaawa zino mwenna muli bantu baffe. Walabye omusango gwa Nalukoola ne Nambi mu kooti. Nambi yategeera bulungi. Agambye mbu ategeerayo Sam. Kankwata essimu eno. Wayoona. Ebiriwa. Speaker amonge.
Mwamuli musente. Anita Among n'ebintu byetuliko ne Honorable Bashalirwa. Towulira etteeka lya UPDF amendment bill? Ndimanyi. Kati omwami wange we mumufunira ye mulimu ne mulekera omuyita omwavu. Ani? Omwami wange. Tumuteeke mu parliament. Tumufunire emirimu eyo mba speaker gyonna iwe bamuteeka. Eyo tewagente bakola yeeyo government yeekuwa. Mufune we mumuteeka ate bamugamba mwavu. Tumuteeke mu operation reconciliation atambuze endokwaze mu. Bana ba complaining anti baba wa sente. Byaddamu kwegaddanga. Abaana bagambe tibaba wadde bisatu. Abasasula ekijjeno. Abasasula eki. Mama tokkirizibwa kwegaddanga. Nga mu busindikidde email. They will be paid, those boys. Bakwatiremu katono. Yasooka n'abaye 2.7 miliyoni. Abo babaho. Miliyoni 2.7. Bali abantu 7 buli omu afune miliyoni 2 ze sente meka. 72 people times 2M per month. Bali ku payroll. Kati oli yabadde akayana kimu tebasasulanga. Abo bamaze emyezi 3 kyo kitofu tebasasulwa. Ati kati sente za geno oziraba ebizitwala biba bingi. Kubanga bira ne projects nyingi. Ekitegeera. Kati mukama waabwe gwe babakwasa. Manyi geno buli omu abaako gwakola ki? He's the one now is trying to rectify. Ate kyokubiri geno tebamulaba every time. Because akwasaganya eggwanga liki. Naye bo baasoma ki? Tebalinaako ku kye baasoma. All of them are failures. Sky Soldier, Lama, Abawa Katuka Mlianga solar panel. This boy, what they studied to deserve all that money? Juniors, Nedda. Bandi badde na very appreciative. Mubutasoma bwabwe geno yabawaayo okwo. Sky yasoma mpaka senior 3. Muna masagali secondary. Yakoma mu senior 3. Na ndio wa makanika. Abamu bakubye byeyo ne babiddamu ne bamumyongoza ensi eganye. My brother abaho. Nenga bo bakola. Bagenda basasula. Baguminkirize. Wanda biddo lutalo internet. Mbate batusasula olina gambate bwe nabyogera kijja kuba kibinyo. Yo jasi. Kati jasi. Ate jasi yaliwa. Yo yabadde agamba yo omuwala yerwecho. Simumanyi sibamanyi. Yaberanga gulu mwacholi ini. Kwegaddanga bwegaddansa. Baali tebali mukola. Nge basoma ki. Speciality yabwe eri. Batujjeko olugezigezi gwe bakubasawo babanja abasomesa babanja mwabatalina wadde ebbaluwa y'omugigi nammwe mubanja muli ku mase kulumirirwa tibambye ebyana bino tebirina kyebikola. Naye Dr. Tiamale yasoma. Ani? Dr. Tiamale naye mwali ku babanja. Yasoma ki? Simanyi talina nnamba ye. Bamu mulimu kubukedde Tiamale. Kutumiddeko nnyo my brother. Dr. T. Oba yasoma biki? And doctor. I told the doctor. Doctor wa comedy. Kwekonga. Bana kuli Lydia Jasmine nga tumuvaako. Lydia Jasmine. Abayimbi bazimbe. Kawulira setemboze yawaayo miliyoni 24. Namukaseze zitandika ennyuma mpaka ku wall plate. Nga tolina na katemba golimu. Milioni za 24 zitandika ennyumba paka kuki? Milioni 24 mpaka ku plate obozimbye kayimba ki? No mukasa ennyumba gyoyagala gyozimba. Ennaku zidaba tebakyazimba mayumba manene. Kyobula abo A and B isima A and B. A and B. Yes. Buba buyumba butono nga bulimu buli kimu. Enyumba tebakyazimba bayumba badere tukazimba eddiro nga liva kuno mpaka kuliriri ng'omuzikiti. Ebyo tebakyabizimba naawe nyizimba kati ekyusa. Obuyumba buba butono ninga bulimu omuntu kye yeetaaga. Other than okubeera n'ennyumba nga nnene nga tiles toyina. Bwe baali balina okuteeka toyi baateekawo sink.
abomba kyanabira mbinabiro bya payiro n'okumala kusirwa baafu n'akadomola n'oyingira toyi n'oyingira n'akadomola ennaku zino waliwo bwe baakula obutaapu toyi ennaku zino zisensinga nti omaze okukola emikolo n'esooka ekkuba eriyo ddi habwesensinga ng'okyatuddeko ng'era ekkuba eriyo ddi yo tesalwa ani waliwo otuuka mu toyi za Serena aweezo hoteli zi 4 points n'olya nga tayagala kuvaayo nga bakuba obuyimba nekwatira sinapu mu toyi za Serena neno ogenda mu toyi yo ng'osabirira butagwayo enkoma zaago oyina ennamba ya fire brigade wagiwandiika essaawa yonna okkirira naye manyi mulimu toyi bw'oba tosobola kukwatirayo simu n'oginyega nga bw'oli ku toyi. Omuwandiisi omu yagamba nti all successful ideas bubanyenizo bazifunira mu toilet sizino ezaffe hazino ezaffe ng'oli ku bunkenke oyanguwa kuvaayo oyanguwa muneeno entegetege zikufamba waliwo abazingira ng'asooka kweyambula yenna anti ekisumulimu eziwunya bw'oteyambula ogenda vaayo ng'owunya omukka gwa toyi. So abayimbi bazimbe bambi bave mu bintu by'amalala ebyo Lydia Jasmine ekyamusumbuye malala kati ekyokusuwinga akiveeko bwe baba bamubba because here we have two problems. We have the criminality element of the case. The criminality element mutuufu Lydia. If you paid money to somebody and there was no value for money. But the problem wekyajjiramu Lydia Jasmine yayagala atayitone mabega akolagane nani ne landlord. Ennaku zino ennyumba tetukyalaba landlord. Omuntu ajja n'apangisa ennyumba ate naye n'agipangisa omulala. Ebyo bituufu bingi. Ye landlord aba ayagala ki sente ze. Which I think the other person did. Naye Lydia ye yalowooza oba amubbye. Ye n'atamanya nti ate nono yali akola yani ye Danny Flavor. Danny Flavor naye yali akola mulimu. Because that's a job now. Ezo zonna zi A&B z'owulira baana bazipangisa. Natandika nayo gipangisa paki padde. Nafunamu nga yasasula landlord omwezi kati ye n'agipangisa padde mitwalo 10,000. Kakati oliyamu $2,400,000. Simanyi kati kyaleetera Lydia atekubira landlord. What brought her to call the other one? Mbu yali amulabamu n'oluferefere. That's being stupid because why do you even engage to pay all that amount to a person whom you don't even trust? Butasoma, because one of the agreements, both parties must be trusted to sign an agreement. Wotegerera omuntu eyefulafula ye muntu ava ku ndagaano. So when Lydia munafuusi. Because there was no any problem that the landlord wanted to chase Lydia out of the house. Lydia was comfortable finishing the month. I think ye kyamuleetera ndowooza okuzimba omutima ono yalowooza amubbi. Nene bwe yandibadde era amubbyeko sente oli yali akola mulimu gwo. Ogw'okutunda ki? Babulooka wano tetubatuwa amayumba nga batwongezaamu ne sente. N'otuuka ku landlord ng'ennyumba ya 5 naye nga kibulooka kyagambye ya 2. 2 gaakyo. Gaakyo ate biyaaye. Ekigeera. Era n'osasula emyezi 4. Ogenda okubuuza ku bapangisa banno mmwe musasula mmeka nti ffe tusasula 5 gwe tusasula mmeka 7. Odde wa landlord ng'ofyumenga naga bulooka yakuleetera alinako emitwalo gyeki 2. Kubanga obwa bulooka bwezezo agreements bweziba. Omuntu akutuuza ettaka nga ya $1,15,000 naye ng'ate oli landlord alitunda mmeka $8,000. So kwe kuvunalula oluyimba lwani lwa 10 gw'okutega obba. Gw'okutega okola ki? Gw'okutega okukira boyo. Kati Lydia ekyaleeta ensobi ku postinga nnyumba nti agiguze. Nga baserebu wobamanyi bali eyo balivinga fake lives. N'olwala ne bakusondera kawosh. Mubeera amapate munwa myenge champagne n'atamanya nti akasawo ka cement kagula $3. Bereya obusawo bwa cement 10. In fact 10, yes. Bwa $3. Nomanyi nga buzimba gwo. Obusawo bwa cement 10 omanyi we buyinza okutuusa. Ebulooka 99. Tujigula 10,000. Lanzo zakyuka zonna ziri mu nyumba simanya cement. Kati ze nava mu mabaala nze olaba kati namukasa kankubuulire. Ni yawakula. Obeera n'abantu kati olaba
oyinza otula n'ekasuku ne munyumya nga everyday mweraba naye ng'obulamu wobugeraageranya kasuku akusinga emyaka ago ayinayo poloti ze yazimba naye nga mukere ku makya munyumya kisegera kati Namukasa beeranga mu reality n'abantu b'obeera nabo ffenna Mukasa tugatta myaka tetwagala tuuka nsi tugamba bayasamiranga ki basama batula mu buti lwaki baali bavuma abantu nanga ataako obuti mulimba mutuyisaamu nnyo amaaso onobera nze nasasanyanga ssente dda Namukasa naabo badonizera nze nabeeranga ne donizera mu mabaala omwo naye nga donizera akeera ku makya n'atula ku laptop ye n'akola bizinesi ze mu America ne mugenda ne munwa omwenge ye ng'agunwa kwekulisa byakivinze mu lunaku gwokunwa gyoyiseemu mu lunaku kati enjawulo y'abantu abali mu mabaala gwe gyogenda eno okunwa lwa nnaku weerabira agazibu abasinga obungi mu mabaala omwo baba beekulisa olunaku tukozeeyo zino yettaka tulitunzi kati gonna lwaggula kondomu liyali so n'olwekyo kira nagenda nva mu bantu mbeera awo nze njagala nnyo ebyange Namukasa njagala nnyo ebyange era kye nagamba Bulunoke ne mugaye bye bya simpase tugenda birirayingako every time you can't fool people ayina nno n'ekivulu bana ekyalwakumeka kyalwakutaano lwakutaano 16 ku Freedom City mbozi you can't fool people Namukasa all the time abantu bajja tuuka beebuuze the next time wagambye Crystal Panda yakuwa million emu yali akoze mmeka umanyi story ya Bulunoke ne Crystal Panda nga wazze n'ogirowooza critically oyinza okusanga Crystal Panda naye mutuufu Namukasa tusakera twala bubi Panda bambi anti media yaffe bweri media yaffe tewuliriza mazima era media tesala mazima media egenda with emotional outrage kyovola aba Crystal Panda tebamukyawa abantu talina kye yakola just bakita resentment tekintu kyokoze mu kiseera ekyo tebakyagadde nga bwogera n'ogulira omwana ekyokuzanyisa n'akaaba ate n'omuwa omupiira n'asanyuka kyo kitegeeza nti omwana aba takukyaye your actions are warranty that reaction. So what Crystal Panda said engeri gye yabyogeramu yali mutuufu naye yabyogera bubi nga nange nnyiiga wembanze because your public ebadde balaba baki olwo Namukasa abantu batasobola kweyambula nga tosobola mweyambula nga abantu bakimanyi mubadde mwenna nga ne boona ayagala olage nti mubi tebajja kukola ki kibula ffe tukyaya abantu ne tusirika better it's better. You don't have to come here to justify Gondi Yantama, Gondi Simaga. At the end of the day, you are the one who look bad. No in a point. Let people find out by themselves. Nejuni angata chabera na Gondi. Namukasa ngata chabera na Gondi. Kati abantu bafe emotions batwala. Kwa abasinga obungi bakama baabwe bababba. Kati alabamu gwe Crystal Panda oba Bulunoke. Ekyo kyokka kimumala. Namukasa leero bwogera noga abantu oti family ye kubonyabonya bajja kubeera kusaidia banyi nnyo family z'abatama webali awo agamba tambulira family tamanya nati naye ye that ayina resentment ye family kisige abamu Namukasa emirimu gy'abatama abeerawo kubanga kimukakatako okusasula rent nenga mukama we Katonda n'amala abateeka mu luumu babiri Maria Mungu Jeno Amin yali asukali erugazi ku factory ekola sukali Amin olwamu obwa Jeno yaddayo natta mukama awo omuyindi n'akoma yali yamuta ng'amuvuma so abayimbi they should style up and banenga tumaliriza gwe wasadde Junior njagala nfune ku mabulire nti tugenda kutegekera mukyala Junior baby show Namukasa mu nsi tozaalanga omwana towasanga nga totegekedde baana bo kibonyabonya abantu kati ffe Namukasa olaba leero lwakumeka leero lwakuna tolaba bwe nyambadde siri mu bisiripa
Eminembe jeneno jimanyi teri ansaba fees naye nsanga abantu ku makya ssaawa 12 ng'ekimugendesa okukola baana Namukasa tewali kintu kisinga kuluma mu bulamu bw'ensi eno ng'omwana wo okulwala nga tolina ssente zimujjanjaba omwana wo n'akufaako naye ng'osigadde ogamba kale singa mbadde ne ssente omwana yandikoze ki yandikoze ki Namukasa tukole ssente omwana osobola okuzaala naye omwana ali mu bulamu ki nze mpita wano ku kyalo oluusi ng'ovuga emmotoka yo n'osanga akaana kagubye olubuto oluzimbye kalwadde kwashyako kati gwe how do you raise up your kid in such a life nze bwe ntunuulira abo bazzali abaana baabwe obulamu bwe balimu badonzera bano ba Juliet Zawedde bamakinga nnyo okukola nze nalaba abaana badonizera ebbanga lye namala nabo ng'omwana akaaba olukaaba olu luumu yonna n'emuwa attention akaabira ki laptop waliwo life gye neegomba era mpulira nga bwemba sinnagituukako wadde koota emmotoka ogiraba y'abaana bange eyo era ennyumba gye nzimba y'abaana bange Namukasa abaana bakoleredde yes Junior batuwese tebannaza nalina ekirooto ky'omusajja ogula nnuuwa sinnazaala n'abaana mbakola ki oyina medical insurance. Do you know that in this country when people's children fall sick bakwata bukwasika kadi ne batwalayo batwalayo mu ddwaliro? Yes. Do you know wekibe kirungi Namukasa nga olina kakadi yako aka medical insurance ne bakugamba nti medication ebadde ya $5,000,000 insurance ereeseeko 3 noonya 2 n'omanya okuva ku 0 kakati n'olwekyo ffe abaagala tuzaale mutukolere ebintu 3 ekisooka mutuwe health insurance kyokubiri mwana bw'alwala nti mutuyambeko ku fees kuba kati nasale za bukadde 2 ekyokusatu mutuzimbire amayumba abaana be banaabeera naye kati Junior okola ndaba abantu abamu Sande omukazi n'akwata abaana be 3 n'abatika ku boda bonna family efe yonna eggweewo mama buli atula ku boda wakufa oba oli muntaana jibuuze nze gana amannya baawagala mawagale nina amannya 3 artificial gigali era nze sikyasamba na mupiira okola oti oli musawo niba agakolerako bukadde obwo 5M mukulu wange yasini yazisasula iyo ni 5 nsambi kuteeka amannya 3 kulonzi buli emu kitundu kati gwe omunaku singa leero ogwa ku boda amannya bagenda gesi okyasigaza malibu era bya $5,000,000 azijewa Junior li planned kid nemwe ne mubeera mu malwaliro gye bajjanjabira embwa abaloske bajjanjabira mwate gwe tobiraba amalwaliro ge mubeeramu ebitanda kye bakutaddeko bye bikola mu ggwanika naawe tetubanga twebaka ku bitanda by'abafu Namukasa ekitanda kyonna eky'omulwadde kyotasobola kunyiga nekyeyambusa n'okinyiga nekissa ekitaliiko kadde kayita musawo wali onyiga bunyizi kadde nese nalabanga bali ne mu private eno waggulu watali mwoyerero wali ekyuma kya oxygen ekya pressure kyekyasinga ng'okunsumbuko kikupima pressure buli ssaawa era bakikwambaza oba weebasa ogenda olyanga kikola ki nga kikaaba nalina ekyuma ekipima omutima nalina ekyuma ekiraba amagumba oba teganyenyezebwa nga bwe weebaka bwoti oba eggumba terivudde mu position nalina akadde wano nti woyagalira omusawo onyiga bunyizi ng'ebibeera mu firimu kasitookanyiga bajja badduka naye Namukasa wali obaddeko mu ddwayo ng'owulira omukka gukugwamu naye ng'omusawo wali akatoga alaba muzannyo gwa enaku bukedde kiruddu osogende kiruddu tomboolira Namukasa tukole ssente era nze buli wendowooza ku ssente amaanyi g'ekisajja gakola ki gambula amaanyi gakubula ng'olowoozeza ku ssente yes abaana n'abaliisa ki naye ekyabaana kiwadde emmotoka y'abaana baffe weeri lwaki tompasa
Namukasa tuleke. Gwe tokyasobola mbakazi oli mpalangu. Kweri esajja lye wawanudde. Ate olina n'owe South Africa waya yali yakuzaddemu abaana. Gwe mu bakazi kati oli empalangu. Kati ate nze nsobola okwagala. Empalangu ogimanyi y'enjoki ey'okumusana n'ensenene ey'okumusana. Ebanga nzige. Naye omusajja ki wa South Africa ate gwe? Wabiwulira mbu ate olina we South Africa nti ate gwe wakola ki? Yakufunisa olubuto otundanga keke eyo kya. Naye Gomesi yakunyumidde. Gomesi yakunyumidde. Era sooka obabuulire wajja waziguze Gomesi. Zarine Fashions be banyambaza akaviri kabadde ka ice can. Wafaananye Rihanna. Era ffe tetwasoose kukutegeera. Zeno wenda ulide bene ngamba Junior tankwana. Deskalisa nangamba nti oyo Namukasa yoyo naamu. Yenze. Namukasa waffe. Munda byenga ndikoka makeup. Ate mpita wo. Nza tusijja kuwasa mukazi yakubye makeup. Namukasa wakyuse. Namukasa n'okyuka. Era nze omukazi asuubira okunnemba n'obulungi bwa makeup. Era bato kyamuyina. Nazeeyo ku Namukasa original. Kaponi teiro. Iyo omusajja adayambadde ki? Kanzu. Yatubasabire. Obufumbo bwammwe buwangaale. Ng'obwa Zali ne Sakibu. Omusajja mumwogeredde bingi. Nalabye ne Zali avuma abakwana abaana be. Abakwana? Abakwana abaana be. Bw'ate omwana we bagamba musezi. Omwana wane wazza? Si bye byamutabudde. Buli mulenzi mulungi anaaba musiyazi. Ne bannanga olugezigezi olulya. Buli muntu bamuleka akola byayagala. Omu bamuleke. Buli muntu era bwe lukya ku makya n'owulira Namukasa Wednesday Junior sirikako. Kuuma ku kimwakyo. Kibamina bingi ebyo mu nnyumba otaddeko live nange ndi eno mu byange nawo nagamba kale Yesu tayinza gakkiriza waliwo ebintu Namukasa Katonda byatasobola kukkiriza kati Namukasa tubeera tutya mu nnyumba emu oli eno owalabula bano nange mpalabula bano naye tumale era tuwewalabule nze Namukasa sikusobola nze nina empisa embi ate naawe oziina kati twegatte empisa ze mu myunguzi nze Namukasa nkimanyi tutandike tugeyo abali mu kkubo naffe ate tumale tuwegeye Namukasa oyinza okungeya nga totegedde. Ate nga oli bba wange. We have a lose mouse. Tutambula ne bannaffe abanana Herbal Mouthwash genda ku pharmacy ekuli okumpi weefunire Kanana Herbal Mouthwash gwe ali mu ggwanga ery'ebweru genda ku maduuka ge batundiramu ebintu ebiva e Uganda obagambe njagala Kanana Herbal Mouthwash amannyo ganyenyeera ovamu omusaayi ng'okisenya olina bad breath kozesa nana. Abalaavu. Egwe omuwala nga muto. Wala muto. Amododde. Naye ebbeere lyagwa dda. Neno naawe litandikira eno. Neddo obuntu bwe buto bwe bugakola. Mama buwala nga alese muto. Junior! Bikira Maria nyabo wegayaza mu ddinisa. Mpozi bamulabira mu ddinisa. Bana omuvande mu. Alese kato. Yakoye nkulutenywa. Mama. Kali portable. Mama magumba ngagajize. Nange ndaba babadde yakola mubiri. Mama mwana mye kalinga gange. Nedda abadde akola mubiri mna abakyala b'ennaku zino mbu basiba mu sawuni. Mama akituufu kakwano kashiraako. Mama hane mama. Nkasuku nga yabiteekayo yabadde emperekeze. Sinyumirize emboozi. Siragasumba. Kazeeyo kaka. Eri olugambo. Sajja tumala. Kawala kali katya nga tumalirize gye tukalabyeko. Mwana muto tebamukwata ogwadde defilement. Nawe oyo yeesalirawo kalimu 2 nga mu 7. Defilement kitegeeza nti omuntu n'oba omusinga emyaka 2 n'okudda wamu. Omuntu aweze emyaka 18 constitution ya Uganda ekukkirizibwa okwagala. Anaatuyita ku mbaga. Bakyava tatuyise ffe abasamwasama. Era kuba akaana ako kusa. Mami Shiro omupya. Omwana bagenda kudiringa nnyo ne mami. Baba kaavuma oyo gasumba nga avuma. Naye nga si mweru. Omuwala. Kasta ba mweru. Bagenda zala pure breed. Bagenda zala pure breed. Ngalifaanana Salum. Naye anko Gashumba nze mbadde nsuubira mulala.
Badde manya agenda funa muwala mwe. Badde manya ayinza funa mama Fiina senga kulannama. Mwegendereza. Zemba manya aleeta. Wamma tumalirize. Nedda lindako naawe. Badde manya ale. Son's Uncle Gasombo.